Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Nange bwetutyo katulabe olunaku olwaleero ani agenda mu mbiri zange. Hello. Oli otya ddia? Mukwano nze bampita Sally Headmistress Mama Kabina. Ku Beat Farm ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Program Sambagala mu kanyomero kafa akazuula amanyago. Kakati waweereza buzibu ki? Nagiweereza message yange nga nina omusajja wange. Okay. Kati omusajja wange ayika alina omuwala gw'ayagala. We mubuuza nti omwagala ngamba nti ye tamwagala. Amwegaana mbu ye tamwagala. Kakati nga omuwala amubepinga saawa 3 saawa 4 ekitundu oluusi n'afuluma wabweru n'amukubira bw'atyo. Kati nze byansobedde eggulo nakubiddeko omuwala. Yes. Nga ndi n'omusajja awo. Ng'oli n'ebbaawo n'okubira omuwala. Nenkubira omuwala. Ng'omukubira ku simu yaani? Eyange yennyini. Eyiye wagijjawa? Eyiye nagijja mu simu ya musajja. Bakazi mwe lwaki temuva mu simu z'abasajja? Mwagala kufa? Gwe ojja kufa pressure. Nemukubira nga naye atudde awo nemuteeka mu lawudi. Omuwala n'ayita nga simuyitaba. N'ayita nga simuyitaba enamaze nemujjako. Kyavambuuza enamba ajja nemugamba nalijje mu simu yo. Yomuwala gwe weegaana nti tokola ki tomwagala. Lindako ekigendererwa kyo kyabadde ki? Yesu n'adde njagala kulaba. Reaction ya mwami? Gye wabadde oyagala okulaba? Iye. Kuba wagikubye randomly nga tomugambye nako? Nga simugambye. Nga tutudde awo ku buliri. Nekubako nemiteeka mu lawudi. Bakazi mwe nga temweyagaliza mirembe. Kati we yawulidde. N'asirika n'angamba enamba alijja nemugamba enamba nalijje mu simu yo. Omuwala gwe weewakana nti tomwagala. N'asirika teyanzizeemu. Gwe obadde oyagala ki kati? Nze ekituufu kyenjagala okumanya kituufu amwagala oba nedda. Oyagala kukimanya kuva eri ani? Kuva eri omuwala. Bakazi mmwe temwagalira ddala mirembe. Violence all the time. Nedda. Okay, kakati mpaayo erinnya limu ery'omukyala. Ery'omukyala ku simu yaseezingako mirembe. Ate mpaayo limu erya ddaali. Dennis. Okay. Akola ki? Ali kunoba mwanyi. Kati ye neyo omukyala gye wataddeko? Ye y'omukazi. Aya, kanteera ogw'omukazi tuleebe kyali okugamba. Naye wakitenga? Yenyawe. Kati gwe just hold on, let us see. Okay. Oli mweteefuteefu okuli ebinaafubutuka mu kulonda? Yenyawe. Nkale, nze ka ngende maaso. Wanji? Ogyebare? Bale. Shamu? Asinze. Kati ffe tuweereddwa ebigambo bingi nnyo. Omwami gwe bayita Dennis omumanyi? Ali wano afunye akabenje? Okubeera namba. Yeggwe mirembe? Yenze. Anti bw'atugambye kati engeri gy'afunye obuzibu kakati omutwe gwe gwogera bingi ayogera simanya kino ayogera kiri naye afunye obuzibu jangu. Gwebeerawo. Oli luddawa? Ndi ku mulimu. Atugambye gwe mukyala we mukubire mukyala wange ngenda kufa nga sirabye mukyala wange mukubire mukyala wange n'atuwa essimu n'awandiika. Dennis eddala yange. Amanya talina gundi national ID ku ye. Ebintu bye birayika babisudde waabwe bafunidde akabenje. Atugambye erinnya limu ye Dennis. Ati mirembe? N'agamba mukubire mukyala wange simanya njagala nnyo mukyala wange ngenda kufa nga simukubidde kakati mukwano gonna wooli tukwegayiridde jangu. Naye nganze gyendi nganze ndi wala ate nange gyenajja. Oli luddawa? Ndi mukono. Mannange anaali bweyogerere. Tosobola kulinnya boda mukono ne bweyogerere si wala. Dennis wabweyogerere? Ali babaleese wano babaleese babadde basatu. Wabula nze mirembe naye n'ogwogamba kale siri mutegeera amazima ga Katonda.
naye nga tolina Dennis gw'omanyi ddiya? Dennis gwemanyi mwanyinaze. Mwanyoko? Akolera wa? Atakola ali waka mu kyalo. Ali mu kyalo? Talina mulimu? Talina mulimu. Kati yabadde akola ki? Baba simanyi nze ndi musawo. Nze nsazeewo okukuba bukubi. Mazima ga Katonda nze mirembe naye. Dennis gw'ogamba bambi simumanyi. Gwe gw'omanyi Mwanyoko? Gwemanyi mwanyinaze namba 3 yani eddala. Anti nkugambye tetulina bitambuliso by'ebirayika bigudde gye bafunidde akabenje. Simumanyi bambi. Agambye mukubira mukyala wange mfanga genda kusirabye mukyala wange. Okay, kale tunakuddira ffe katumujjanjabe tujja kuddamu tukubire bambi. Kale munaddamu ko ne munkubira ayinza okuba nga nzoba erinnya lyemmanyi lyeddala. Gwe bbawo yani? Gwe bbawo yani? Zo siri mufumbo. Bambi sole tolina yadde boyfriend. Oyo ng'agambye nti oli mufumbo. Kale mukwano tujja kukubira. Ennyindo ye Katonda. Kale. Ennyindo ye Katonda kayo. Hello. Omukyala alazeewo. Omukyala adduse. Abadde ng'akubira mulamu we. Abadde ng'akubira mulamu we. Nga gwa suspecting nga mbubaawe gw'oyogala. Bane mwewo obudde mumanye balamu bammwe. Abakazi tulina tutabanye. Owaaye. Owulidde emboozi yaffe? Ngiwulidde. Yoyo. Omuwala ayinza okubabeera naye atugambye emirembe. Naye agambye nze Dennis gwe mmanyi nga mwanyinaze erinnya ly'omulenzi we Dayani. Wa ggwanga lya mu East. Ate naawe ogambye takola si kyo? Ate n'oli agambye mwanyina naye takola. Gwe okimanyi ogenda kulumba mulamu? Ono si mulongo. Omaze naye ebbanga ki? Tugenda myaka 2. Yali akututteko ewaabwe? Naye yajja ewaffe. Yakyali ewammwe? Balamu bo bamanyi? Mmanyiko babiri ate bonna basajja. Omanyiko basajja bokka? Mukwano olina nno okwewa obudde omanye balamu bo. Nze n'omusajja wo ntuuse okumuwaayiriza mbu agudde kabenje kisaza mu linnya erya Yesu. Ekijja kuba. Tukisazaamu kikomeeyo. Nkitegeera. Naye bambi muve mu ssimu z'abasajja kye kisinga obukulu. Nida esimu nange yansuukako bususi ng'emubiipinga n'ogiraba nti emubiipinze. Anti kitegeeza walinga ogibeera kumpi nga bwekuba oteekayo eriiso si bwe kiri? Nida oluusi yagiteeka kameeza. Na anti babagamba esimu y'omusajja bw'evuga kwata akasowaani gibikkeko gimutwalira omuganda eddaddi bakubira. Anti zombi bbiri tuziteeka kameeza. Ayinza okulowooza oluusi nga yange yeevuga kumbe ye. Ogenda okulaba ye yeevuga era ogenda okwanga nnamba yeemu. Namumeetinga buli kadde buli saa buli ddakiika ne weebuuza kyekiri awo. Kyogamba nti obuyimba buvuga bwe bumu mu yiyo neeyiye. Zibeera mu vibration. Mwana muwala lwaki essimu yo giteeka mu vibration? Anti ekiro. Banange. Okay, muyina abaana? Tulina omwana omu. Naye kaakati muyina n'abaana okyanoonyereza onoonya ki? Mukwano jaggwa mu mbi nze mbadde nkulabulabulabuzi nti wandibadde obyesonyiwa n'otuulamu naye n'ofumba. Abasajja baafuuse babbula baabano basajja bannaabwe babatwala kati abatono be tusigazzaawo buli omu oyina omukwata ng'ekyatika. Kituufu naye kati tulina competition ya mirundi ebiri. Tulina competition y'abakazi bannaffe, tulina ne competition y'abasajja. Ate y'abasajja mbi bw'agira bw'ati naaweta omulundi gumu toddamu kumulaba. Okitegeera? Mukwano kwata omusajja ng'ekyatika nze ngenda kusiibula. Nzanya mukwano. Byonoonyereza tebijja kuwoomera kubanga era balinga bagamba nti bw'onoonyereza ennyo enkoko kyerya tojja giwoomerwa. Yagala muntu wo obudde bwakuwadde busiime. Okitegeera? Naye bw'otandika omunonooza ogenda kulwala pressure. Olina emyaka emeka? 2. Olaba bakugamba nti olina pressure ku myaka 22. Kibi nnyo.
sabira musajja okufuna mulimu abeere busy era abeera busy kyentegeeza nti ogambe talina mulimu sikyo akola just olunkugambe nti ali manyaanya ebitowebe anti musabira afune bakasitoma bangi nnyo abeere ng'abeeranga nnyo bize ng'ali ku mirimu gyammwe bize kale nnyabo kale mukwano babayi neyanza byonna kale gwali eyo olowooza ki bannange bange bano nga bw'obawulidde obalowoozaako ki nze nno nandigambye nze mbadde genero mu kintu ekyo naye tekinyuma so kyenkugamba mukwano nti essimu y'omusajja gyesonyiwa okuleka nga omusajja tomwagala ng'onoonyawo omukyayira bw'oba onoonyawo omukyayira beera mu ssimu ye oba olina waddembe okumutamiiza mutwaleko out omuwa omwenge anywe atamiire nga n'okudda ewaka gwamukwatiridde ekitegeera bw'omaliriza bwoti ekiro kyonna siiba mu ssimu ye gisulemu kuba ye wali aba afuluuta nga tamanyi na biri ku nsi kuba aba atamidde ekitegeera so kaakati kyenkugamba okuleka nga omusajja tomwagala kola ekyo omusajja bw'obumwagala weesonyiwa essimu ye ne bw'omanya nti eriyo obumupepeya gwe butunuulye ng'obutaliyo ojja kuba muwanguzi musawa yaffe eyazuula era nga bwowulidde Olivia Munange nga yeemulugunya ku nsonga gy'atategedde nti eyinza okuba nga engenda musula mu buzibu gw'oteesa otya kale mukwano gwange ani ono yes waswa oyo mukyala omusajja azende njerwa nsonga zijjamumalako enyawo gatebasabodaboda okay tweyanziza webale tuweereza nkale ddiya wange zeya sinindi nakiragala esebo naye ebiseera ebisinga bw'onoonyereza enkoko kyeri ekyamazima owunzika togiridde kituufu kati omukyala abadde awayiriza bbawe ddala abakyala ng'ate alina mwannyina eyo nebeera tabbu nange kyantuukako ekyo maama omukyala yalowooza njagala omukyala ng'ate mwannyina lwaki temubanjulayo babeera bangi bamaleeyo bamumalireyo muve mugambe nti kati omanyi olunaku olwaleero olulaba ngenda kutwala gw'omanyi nze saagala kumpoleza nti nkooye omugye entinda omutwale ebukoto omugye ebukoto omutwale najja nakumbi omugye najja nakumbi omutwale ebombo bofuna olunaku n'obanjula ngagambo yo bonna n'omugambo balabye bonna abo bannyinazi ebiseera ebisinga abaami nno mwereetera obuzibu olinayo mwannyoko ali eyo omukyala tomwanjula ng'eri mwannyoko ate abakazi ffe tuli bateebereza teebereza buli kadde ku Beat FM kale wangi mukwano ebali kuweereza nkale mukwano ono terukusaivaani yesebu kivula naye nze amagezi gemba waabo omukyala alina kwesonyiwa simu ya mwami bw'ateesonyiwa essimu ya mwami yinza n'omuleetera obuzibu kituufu omanyi bw'oliyingiriza ennyo okyeridde yinza okukulema okukola ki tosobola kugirya tweyanziza ddiya ku Beat FM yes mami Sally wangi dali nange oli otya eyo nje ndi ninyo omulongo wange tunuulidde omuwala si kumutu yamuwuliriza nze n'amaanyi ne ganzigwamu mpulira n'eŋŋamba obaaloga abakazi ali wali ku lusozi abalengera yalowooza nti bwe yafuna ye mugalanda w'abakazi musa ky'okukola ye by'alina okukola omusajja ne bw'aba yeetoolodde ng'alina kyakujjukira kaakomawo laba bw'agenza okugwa ku kibambulya n'alaba ng'atumedde na mulamu we tena abakazi mukyusizeemu ddala ebivu by'okulondoola essimu z'abasajja muziveeko ojjalaba wa abiri ng'atunulwa ng'owaana nga n'omulongo w'ataano amusinga ng'amusingira wala mukama akunkumire mami Sally amina dia tweyanziza nnyo tweyanzike mukwano gwange tugenda kudda tukomewo naawe ali ku WhatsApp naawe otubulire submission yo oba ensonga yo na buli kyonna ky'olowooza ku nsonga yo Olivia nga bw'otuwulidde